Abannayuganda mwenna mbalamusizaako mwenna. Njagala kubakunga nga mbagamba ti Pulezidenti Museveni bwe bamubba obululu yavaayo n'agenda mu nsiko. Ffe Abasudani baatubbire South Sudan, tetujja kubakkiriza bayineeyine mu ggwanga lyaffe Uganda, kubanga baatubbira South Sudan ne batutulugunyiza South Sudan, ne batukubira South Sudan, ne batulemaza Abaganda baffe abamu ne bafa. Nkunga buli munnayuganda yenna bino tubijjemu ebyobufuzi, buno tubijjemu ebyobufuzi. Njagala owulire firimbi oveeyo twerwaneko tugobe Abasudani mu ggwanga lyaffe Uganda. Abasudani bafuuse ekizibu, Abasudani kyekizibu kye tuyina mu ggwanga lyaffe. Abasudani bw'obapangisa ennyumba baziziikamu abantu. Mu Abannayuganda abatannalabuka nga wapangisa Omusudani ennyumba yo baziziikamu abafu. Emirambo tebagitwala mu limbo, baziika mu nnyumba zaffe. Yesaawa twerwaneko tugobe Abasudani mu ggwanga lyaffe. Abasudani bafuuse ekizibu. Gwe munnayuganda ndaba, gwe munnayuganda alaba majambere essaawa eno. Ffe tugudde eddalu tufuuse abalalulu Abasudani. Abasudani battira ddala abantu nga bali wano mu Uganda, balina access ezibeera n'emmundu mu ggwanga lyaffe wano, ng'ate bagwira ne balina access Abasudani ezibabeera n'emmundu. Poliisi yeye waffe wano ne batunuulira butunuulizi bweti. Yesaawa tuveeyo tulwanyise obulubbanyi bw'Abasudani. Buli munnayuganda yenna olunaku tugenda kulubawa nti bw'owulira nga tugoba Abasudani mugobere ddala olumbe, tugobe olumbologe. Abasudani bafuuse nga siriimu. Siriimu yatusensera, naye abasajja baamala kuvayo ne boogera ku siriimu. Oba nze ngenda kubeera saddaaka, Abannayuganda mulabire kunze majambere. Yesaawa oba kufa oba kukola ki, tulina okulwana tugoba Abasudani mu ggwanga lyaffe. Abasudani bassa abantu. Abasudani batandise otuwayiriza nti tubabba. Abasudani baatutemulire South Sudan. Baganda bange bafiire South Sudan. Abantu baffe bonna ebimba obugagga byaffe byafiire South Sudan. Yesaawa twerwaneko oba kufa oba kukola ki, kambe saddaaka ku lw'Abasudani. Abasudani tulina okubagoba mu ggwanga. Abasudani bwenna buli munnayuganda oba badde okola mu katale yakolako South Sudan, mbakunga tugenda kubeera ne meeting olunaku olw'enkya. Tuddemu ekyokusalako, era ekifo ngenda kukibabawo mu gurupu zaffe eza WhatsApp. Yesaawa tulwane tugobe Abasudani mu ggwanga. Abasudani bafuuse ekyennyinnyalwa. Abasudani batta Baganda baffe. Abasudani baffe, abaana baffe bafiire South Sudan baggwawo. Gavumenti etunula butunuzi. Yesaawa twerwaneko, okwerwanako bannange ku nsonga y'Abasudani. Tukooye okubonaabona nga tuttibwa olw'Abasudani, ng'ate Abasudani batusanga mu nsi yaffe Uganda. Bannange mbakubira omulanga, mbakubira enduulu. Tugobe Abasudani mu ggwanga lyaffe.